nze Dr. T Amale abamanyi olugendo lwa Dr. T Amale natandikira ku Radio Simba era obudde buno wetuli Radio Simba nga company olw'obusobozi bwayo yasobola okuntondawo kubanga gye nasanga omulangira Ndawusi ensanga Tibya Ssewanja omumanyinga Kibomoole ensanga Mbabaali Maliseeri ensanga Jjejje Sseranga ensanga n'abantu abalala bangi ne mu makkati awo waliwo ebitagenda bulungi okusooka kuva kwange kusinga 2018 engenda yange okuva mu bazadde bange yali tematiza tebasigaze ennyiike mu mutima gwange ate ekyokubiri ne wabaawo ebigambo bye nnafulumya mu kamwaka nakwaza okwawukana ebyali biteetaagisa siina musango muntu nange nyinza kugamba nti omunsinga oba siina kyakwewolereza wabula kino okikola nkijja ku mutima kubanga nange mpulira bubi nga soogera na Julius, mpulira bubi nga soogera na Mulabira, mpulira bubi nga soogera na Mbabaali, mpulira bubi nga soogera n'Opeto, mpulira bubi nga soogera na Saabakaaki, mpulira bubi nga soogera na Mandeevu kubanga sikwatagana bazadde bange abatulaba mwenna ku Izonto Comedy nsaba okwetonda mu maaso g'omulangira Ndawusi nga taata wange ate kitaffe mulangira nsaba kunsonyiwa byonna singa gamba nti kino oba kino gwe ng'omuntu omutulo otereka bingi n'osirika omukulu Mbabaali Maliseeri tukolaganya ebbanga ggwange era emirimu gye tuba tukola gibadde gikwatagana bwegiti naye nsaba kisonyi okuva katono okutuuka ku kinene okuva ku kyenayogera oba engeri gye natunula enyooma oba anything Julius Sserwanja Kidomoole Saabazongo onkoledde bingi naye nakunakuwaza mu mutima mu ngeri emu oba endala ne famire yo nayo ngyetondera n'omwana wo naye mwetondera ne mukyala wo mwetondera ne mukadde maama naye mwetondera netondera Shani producer waffe ali ku kamera netondera Opeto Golodiki Matono netondera ne mukwano gwaffe Saabakaaki n'omuwala Annabelle maama nkusaba onsonyiwe olw'ebigambo bye nnafulumya bonna awamu ttiimu ya Radio Simba yonna ttiimu ya Bizonto abawagizi ba Bizonto nsaba kisonyiwo sirina kyakwewolereza buli musango gunsinga then obuzibu bwensoose okufuna kunfukamirira si qualifying okufukamirirwa nsaba otuule ekyo kinene si kyenandibadde njagala esooka mukama wange mubadde ozze gwe nja kitwala nti gwolese kafeera kubanga mbadde manyaze yekka bwaze okuga nti nina kyembeetaaza naye nsanyuse nti alina gwazze naye Tobi nze nga nze ku mutima gwange mwagala lwaki kubanga nzikiriza nti ali talenti nze nzikiriza mu talenti Ndawusi kyasinga okuba nakyo kutunira muntu naga nti oyo alimu talenti nono mwe mulema mukamulamu okugijjayo paka ku ntikko naye yagizuula naga oyo omwana asobola okukola kati ye bw'afuna amaanyi ageezuula atuuka gy'ayagala era bw'amusongaga nti otajja kusobola kukola batasobola kati bw'asongamu ono omwana musajja wamusongeddemu alabika musajja netutambula naye ngera bw'alugeze olugendo bwe yali agenda twayimirira wali wabweru mwenna wali ne mubuuza Tobi gy'olaga okakasa ye wasinga oye we wasinga nengezaako mubulira nanga nti bonna beŋŋambyeko kye baŋŋamba sikiwuliriza naye gwe bw'onoyogera nange nja kuwulira wabula nannyonnyola ebirungi bingi mutima gwawe neŋŋamba senga Tobi mulemesa okugenda bw'alisiraanira wano ndimugamba ki mu maaso bwe kumugamba bwanga walungi gezaako okoleki ogende n'agenda n'okumusindika ku Salt wagamba era nali mu bulumi nampulira nga talenti eno etuvaako egenda naye kangitegende wena ng'essuubi erikuba ritaani sirirabawo naye nga Katonda kyalireeta neridda nadda kati wano mukwawukana mu Bizonto era nawo waaliwo yes okusika omuguwa ensonga kiŋŋamba nti tulina ebyaffe ababiri naddala nze naye
nabana abamu bye batamanya kyentandikwa y'okuseparatinga mu bizonto okusinga ali wakati wange nani naye nti twalema okukkaanya mu ideology twandikutte wano ne muganda edda tukwate wano kati ne tugaana okukkaanya nga nze njagala wano ne muganda njagala wano omanyi tukite mu bulungi bano eno kibatunuzaamu nga kinnemye kuhandolinga era bwe kityo ne twawukana awo wonaona saamwinaako busungu nalina bwezi disappointment ngamba nti Toby anviirako we nsinga omwetaagira ne interviews ze nakolanga ne ku radio yanviirako bwe nali nsinga omwetaagira nga nzikiriza nti Toby bw'aba n'endawusi eyo binsanga wano ebanga gye ndimu nga Toby bw'aba nange binsanga naye ebanga ndawusi gy'alimu nasobola ogikola kati we nali nsinga omwetaagira we yagendera nga Toby yandekera mu radio nali nsinga omwetaagira ne mu bizonto era ndekedde we nsinga omwetaagira nga tupiikinze bwe tuti nekinnumamu naye si mu bubi nenkivaako ekyannuma ekyasitula obusungu era kyenyinza okugambira wano nti nkusonyiye kugenda ku media statement gye wali oyanukula yali nti abantu temuggwamu maanyi nze nagiwandiika script temuggwamu maanyi bw'obanga ekisinga okutuleetera okulemererwa kugaana kutandika singa Toby bwe yatuvaako ffenna twayimirira singa tetwasimbula ne Toby bwe yagenda abantu baatuvuma ng'agamba mugudde muwadde ki ne twaddamu amaanyi ne tusimbula gwe mwali muga nti atuwandiikira yali Toby ne mulinda mulabe era mwagera okulaba weetuli tukola ne bwe twali naye gy'ali akola kyekyasitula obusungu bw'omwami ono enewe kiyinza okuba kyali kibi gy'ali naye nze nali nkiwulira ng'ekitono kunze sirina kwagala kuwakula ntalo naddala ku bantu abaali mu ssaako yange nayanukula bingi nnyo to the extent nti nali fosi omukubira essimu bwe namukubira essimu namubuuza ebibuuzo bitondo namubuuza Toby ndi mulogo nga bw'ogambye tologa naye bwe mba ndi ku social media nga nwana mpaayiriza naye tuli obusungu nenga nti kati okuwaayiriza kujjidde tekwandigidde wano alise nga ayogedde facts nandikiriza nemubuuza ndawusi akoze eki kubanga ndawusi taatawo ate tali mu bizonto nti azannya naluno olutalo taluliimu ate lwaki omutaddemu naŋŋamba bwe kasuka bomu ekuba buli kiramu ensirikira bwe nti nalikodinga essimu eyo ekintu nga kiŋŋamba njite ne justifying kubanga mpulira obuswavu ng'abantu bantwala batya paka bwe neebuulirira enfact Ndawusi yayongerezaako namuga Toby ankubidde ndikodinza essimu ye naye njite kubanga ngalo media tuliko naŋŋamba gireke togita nange nekiwulira nenkisigaza naye anendaba maamaayi nemugamba maama muna embeera eri bwe nga biveeko byesonyiwe so nze bulijjo mmanyi Toby ye mumutima gwe aninako obusungu bungi nga nange bwe nafuna naye kati okugamba kino nkusonyiye siina kintu kyonna kyonna kiri ku mutima gwange ziina ujjako bano naye nze siina tabu kubanga era mbadde njogera munoona mugamba omukulu oyo alaze kwetonda kimulowoozezza ndooza bannayotonda era nga gyekituufu nze ne mugamba ono twamusonyiwa ddaffe ekyo twakita ne tugenda mu maaso naye tumusanga tugamba halo nekiggwa so kino kyakoze ekikolwa kyakitiibwa kirungi twagala mu society z'abantu mbadde leero infact naka video kenda bagamba osonyi wange ekyo n'okireka forget your past ebyo biveeko ate otandike bupya kati wabaze neyetonda kireke tekiina tabu naye kyalina okwegenderezambu kati eno story egenda kuhitinga egenda kuba y'amaanyi buyeetonze biki buli omu agenda kwogera bibye alekerawo okuddamu akaataakinga kiringa muzanya mupiira muli mu tiimu emu ate mulwana gamba kati bali ku saidi emu ate balwanyi ate balwana it's not good mu kisaawe so I think ffenna tubeere buli omu abeere mu leeni ye which is okay naye tubeerewo n'obooluganda kirungi bwazze neyetonda nze I like that era kyensuubire kyabadde azze okukola era kyazze bwe nkulabye naye sitegedde oba oli musumbawo oba ki nze masiki yembuziza mbadde mumanyi naye mbadde simanyi so nze kisanyukire era nze sina tabu era namusonyiwala
nze nziramu kukatiriza kino Tobi kyengamba nti nkusonye sikusonye kuva kusimba kubanga sikinaako buzibu ekyo si tekinawe kyandetera buleetezi disappointment naye buli muntu agenda nanoonya Greener Pastures senga oli ogenze mu America nandibadde ranyimbirira ekyo sikwetikka kuva mu bizonto kubanga nti yes endowooza zaagana okwataganamu n'okwata eddala naffe tukwata eddala ffenna tusigala nga tukola ng'okola nga nange nkola so ekyo sikinaako buzibu obuzibu bwange bwali wamu kugenda kuŋŋamba nga Julius Mulogo, Julius Mubinyo, Julius kyekyanuma ku mutima nenga Tobi gwe sirogangako, Tobi atandabangako mu ssabo. Lwaki agamba nti mbadde mpaayiriza? Lwaki ampaayiriza? Kyekyanuma era kyekyoka kyogera nti nkusonye ebiri ebirala sirina buzibu nabyo. Era mbadde sirina we mbyetisse kyokka kiri kimu kyekino. Ati kimazi. Ekizibu ekibeera mu kubanja Oho banje janolekanira omusajja okampa sente zayi otampa sente zayi abantu banonda mulabo omusajja mubi ekizibu bwakusasula totagamba bewalekaniramu kyekyoka omusajja banne mulungi nnyo yakola ki yambadde yakasente olwaleero abakitwala abakipasivingira mu kiri balina n'obutalaba bino bitukwata leero bo ne basigala nga baga omusajja yayogera ate nga yali nabo kyekizibu nti ebintu ebimu tubyogera tamanya bigenda kukosa kwenkanawa birikomawa kubanga negye buli enera obutambi bwe bukyali ogatta emyaka wano n'ogamba abo bonna egyo emyaka gyabo fenna tukula nibobeera 23 wajja kusimba ngaoba oli 20 olwaleero toli 20 so kitegeeza ti bwe tuba tukola ebintu tutunuleko wala babaali senyiwakusaziseemu mu bantu benina musumba ono yanyiiga nnyo nnyo okusinga bonna kitegeeza n'obusungu akyabulina kino kyonjagala nkugamba embabaali nga elda mu ati muno yes byonna byaliwo naye ono Tobi yalinanga enjogere yegamba nti mukazi we ne wajja n'akwanika ebintu bingi bitwala wiiki emu Uganda ebe byerabidde yakuddako kirala n'olwekyo tokkiriza muntu okuteeka mu busibe kubanga nja kuta kino muleka akite kihiitingeyo omwezi oba wiiki kiveeko kati nakino kyetulumiriza nti simanyi yagambira mbameka yes yabagambiramu abakitwala bakitwala n'abataakitwala tebakitwala abanaakiremerako era bajja kiremerako n'abataakiremerako tebajja kiremerako kati nze kyensaba ku mutima gw'ojjako byonna by'olina obusungu bw'olina ku Tobi bumugyeko omusonyiwe mu mutima omanye nti musonyiye kuba obusungu olina bungi nze mmanyi ono yanyiiga nnyo kwaye bamusobanurira nti yeyanjigiriza so nze nja kusaba bukati nze short nga kyenjagala kimu towanvuya story kugiteekako buyinjo gizimbe omalizo gambe therefore njagala bwagazira yes kyejje ku mutima gwo nga ne Tobi bw'omusanga Kaleerwe omubuuzanga muganda wo yes kubanga tujja kusisinkana ekyo zigenda kuddamu omusanga wa muhanje mu okwata eri naye akwata eno kiba nekyakola makulu that is to me neyanziza nnyo baganda bange era bakama bange lusasa era Julius ne mukulu Babaali ne Shani ne Nangiranda Julius omanyikirizamu tuyinza okuba tetukyakolagana ffenna mu mirimu atukwatagana naye bw'oba olabye ekintu tekisingira kubanga nkyakwetaaga sewali lunaku lituuka setakulya busungu bubaawo femu omanyi byereeta omanyi kavubuka byaleeta olusi sikavubuka olusiba busibu naye ntegedde ensobi yange bw'oba olina kyonna kyoyagala okulukakulaba anything nga waliwo ekibi ombuuliranga bulijjo tya video akajjeeyo etabyeno okikoze bulungi ngaedda bwewakolanga tya Sherwood nagira yali mungi naye wakola bungi kubanga bwe twabeeranga mpewo nga story ebadde nnene tewandikigenda lwaki ogikoze ebintu nga bwe ebintu byanzimbanga era singa kulimba nti misinga bizonto misinga radio simba wadde omuntu atambula n'agenda akola emirimu emirala naye ne musigazaawo enkolagana osanga olwo projekiti eyinza okujja twalitagananga ebintu bingi tandabyewo kano Julius oli muddawa tetugenda kayiri balwana waliwo ekisobola okujja tusobola kiire baffenna
waliwo ekisobola okujja tusobola kiwandiika ffena waliwo ddiiru ezijja zeetagagatta bungu mbadde nsaba ekyo tekivaawo kubanga nze mbeetaagira ddala nga bazadde bange era nabaleeteddeyo akalabo katonotono naye mbadde nsaba atumaze okufuna akalabo kafaawo tukateeka mulimu gyakatadde tukwate vidiyo gyenteeka ku bolongoto abantu ne bwe naafuna emitwalo 6 abo banaamanya nti dokitati abazatya kibe kyakulabirako eri abantu abalala nti anything bad wekibaawo people can reconcile. Mukulu Tobi kati nze ogenda kunneetondera ddi kubanze wadde tebandaba nange olina okunneetondera naye ssebo ebyaddala Tobi agezze yatuukako mu State House olabira ddala ng'ekyo enkulaakulana weeri. ogenda mutwalayo gwe kenyini naye walina okubaawo omwetusi ekitegeeza nange ninawo akasawo kuba ndabira ddala okusonyiwa kuzzidde eddala eno nga bakuvuga nga twamuwola mabanja ne gagaana abalabi baffe aba Bisonto Comedy, abalabi ba Forongoto UG, abawagizi ba Dr. T Amale, abawagizi ba Bisonto n'abawagizi ba Radio Simba. Nze Dr. T Amale olunaku olwaleero nkomyewo wenzaalibwa mu mawulire ku Radio Simba wensinkanye bakama bange baganda bange n'ekitaffe mu mawulire Omulangira Ndawusi. Olugendo lwange lwonna mu media lwatandika n'abakulu bano era lwatandika ku Radio Simba e Bukoto. Naye bwe twajja tutambula waliwo ebyabeerawo nammwe bye mwalaba, waliwo ebigambo ebyafuluma mu kamwa kange bitaali birungi myezi ng'ebiri emabega ng'esatu emabega nga byali byolekera bakama bange Bazonto saako n'ekitange Omulangira Ndawusi. Naye nzize okubeetondera mu maaso gammwe okubasaba ekisonyiwo nga Omulangira Ndawusi nze Dr. T Amale gwe watandikako 2013 kubanga olugendo lwaffe wantumanga Sidi wali n'ongamba jangu otuule wano wansi wange nembeera wansi bwebbanga gwanvu nensinkana Julius kye wali onzuddemu n'asobola okikuumula n'ebyatta emirundi byenkola Omulangira Ndawusi ne Julius twali tukola akalango mu byazuulibwa okulaba nga ntuuse wano naye nabanakuwaza nabanyiiza ne maama wange ono ninamunakuwaza mukulu wange Mbabaali mukulu Opeta ataliwo jajja Zonto Shani ali ku kamera ne omukulu Asabakazi. Nsaba kunsonyiwa byonna ebitagenda bulungi. Baganda bange bamaama ne bataata abawagizi ba Bisonto n'abawagizi ba Dr. T abalaba embeera yaliwo wakati wange nga njogera ebigambo ebitaali birungi eri bannange. Nsaba munsonyiwe sinzaga nti bwali butoba bwali kavubuka bwali busiru. Naye leero nkomyewo ndabe ekisa mu maaso g'Omulangira Ndawusi nga kitange, ndabe n'ekisa mu maaso ga mukama wange Julius, timu ya Bisonto ne Radio Simba okutwalizaamu kubanga bwe tuba tukoze story yonna omuntu ajjukira wajje twava nti eyo Simba abo basajja ba Simba. So Omulangira Ndawusi nsaba ekisonyiwo, Julius nsaba ekisonyiwo ku lw'Abazonto naye ye maama nja mwetondera ye nga ye maama nsaba ekisonyiwo olwa byonna ebyaliwo n'abawagizi ba Dr. T abataakirabamu makulu kye nakola nammwe nsaba okusonyiwa ate tweyongereyo olwa Sseruganda tuyinza okukola tukyakola ffenna naye wa Sseruganda busigalawo kubanga ono yanzimbye yantwala nenkola emirimu okusooti nenkomawo nanzimba nanfunira ekifo nenkola paka olwaliwo enkozi era n'obulungi bwendiko obutono oba obungi buva mu baami bano boolabye wano. So nsaba ekisonyiwo ng'omusajja omulokole
ng'omusajja omukulu ate ng'omuntu alabibwa abantu oba alina abalaba inspire. Webale nnyo webale ddala abalabi ba Bolongoto n'aba Bizonto Comedy. Ekyamazima nze nzikiriza kyokwetonda kya buntu n'okusonyiwa kya buntu. Atasonyiwa tasonyiwa kyokka ate n'ateetonda tebamwetondera. Kati mu mbeera eyo muganda wange kaze sirina kyenyinza gamba nti sisobola kusonyiwa Tobi kubanga kyeyansobye kyandekanga bwendi nga bwondaba kyankyusaako kiba kyankosa kyammogolako ekyammogolako naye ate kasobola okudda senga ebbanga litambula kalina n'okubanga kakomawo yadde tugamba nti weyabiteeka bikyaliwo era wakyaliyo abigwako nga bipya naye ekyo si kyengenda okwetikka. Tobi sikuyitako mutawaana kusonyiye ku mutima twenkijja era bwe nkusanga mu kkubo nekubira akagombe bema nkubidde kagombe nesongerako kirala manya nti abadde ku bwangu nesika kubako bukubirengeraga imama kati yankubira nakuzi kagombe n'agenda bwemba nkikoze kyolaba nga nkikoze nga sisobodde kutuukiriza kyewandyagadde manya nti nemereddwa bulemererwa. Togaana kunkubira simu oba olina kyombuuza, togaana kunkubira simu oba olina kyonkabula, nange eyange gikwate kuba nja kukubiranga engeri ez'enjawulo. Tuyinza obutaddamu kubeera nga bwe twali nti batulaba leero nuweegenze eno ng'omuntu asuubira nti erimu Tobi ne Julius ne Baganda, kiyinza obutaba bwe kiti naye ku mutima gwange sinasobola kyensibako obusungu kubanga Tobi yaŋŋamba bwati ne bwati. Kyekimu ne kyensaba baganda bange benkola nabo bwekuba kulika alina akakuko ku kugulu ono amusonyiwe kubanga leero ye yeetonze nkyagwojja okwetonda ew'omuntu omulala. Tusobye abantu olumu nga tetumanyi, olumu nga tumanyi, olumu nga tugenderedde, olumu nga tetugenderedde. N'olwekyo mbasaba mmwe Babaali, Annabel n'abalala abataliwo, Sabakakino Peto ne Shani, tusonyiwe Tobi museeno bwetu eri tugitambulamu bwe tuti tutambulira mu saako ebiseera ebisinga obaliriza wewavudde nga wooli kyekyeyinza Okay, abalabi ba Bolongoto ne Bizonto Comedy ffe tetulina tabu na mukulu ono, tulina twali twamusonyiwa dda naye ndooza ye nga kimulumiriza kimulwanyisa okuba nga tyayeetonde whereby tubali tetukisuubira era nange mulabe neneewuunya neŋŋambye Julius nga naye omanyi omusajja yalayika aze kwetonda tukole tutya naga bujetumuli tuli byagamba then that's all. Kulu najja ate n'omusumba bigambo ebintu biyingiramu Katonda mungi ngate batusanze tulina Katonda waffe ne batwongeraku Katonda najjula mungi nnyo nekugamba it's okay katumusonyiwe era nga twamusonyiwa kati tumusonyiwa in public right now kati ekibadde ku mutima eri abantu aboogera ebigambo ebingi kati tumusonyiye in public ekitegeeza n'emitima gyaffe tuggyeko byonna byonna ebyaliwo. Okusonyiwa it's healthy, kirungi, kiri bibiriko, kirungi nnyo abantu bane mulina okusonyiwa. So mukulu Tobi oba ozina weetonda tetulina tabu kyobola mbadde ne mwana muwala ono teyabirinamu yabirimu naye bamuwa bulo nagamba kange bakama wange oba nange nyendeddemu naye era mugale jangu naawe oyimirie wano. So tetulina tabu naawe, we can still work together, collabos byani ebyo it's okay. So we okay with you. Abalabi baffe n'abawagizi baffe emirimu egisinga tuyinza okuba tetukyaddamu kukolagana ne Bazonto naye bingi bye tukolera back stage, bingi bye tuwabulangana Julius ayinza okuba alina essimu gye yeetaaga oba omulangira, bingi bye tukolaganya obudiirudiiru bwe tujja nga tuyirira ffenna bugenda kusigala nga butambula ate tekiyinza kuvaawo nti nazaalibwa ku radio Simba wabula mbadde nsaba omulangira Ndabusa agambye nti Katonda ababadde naye naye ne yeeyongerako ng'abasatu era abantu abampandako ebbisa okweyongerayo n'okulaba nti abantu bagenda kulaba vidiyo eno abo bonna bonna ekyabaleeta kyavamu mmwe kiŋŋwanira okufukamira ne munteekako emikono kuba pasita wali okusaba essaala nga mmwe abazadde kuba omukisa oguli mu Ndabusa n'oguli mu Kigoomooli tewali walala wensobola kujja ne maama wange gwampa naye mulala kyokka n'omulangira ku by'emirimu mulala era bw'aba Julius nga munakuwa ku mutima gwe nsobola okutambula
naye nzijja nfuna okutambula empola oba ebizibu mu maaso ani amanyi ekibirawo 23 manyi 25 oba 27 olwaliro lukyayogedde nga muzadde wa kubanga nga bwagambye ekiragiro ekyokuna kitugamba okutya abazadde ng'oggyeko maama ne taata tutambula mu lugendo tusanga abalala abafuuka abazadde baffe nga benkanankanira ddala nabeerawo ebbanga maama nakijoba ntamanyi byembaako naye nga Ndawusi ne Julius ne Mandeevu ne Simba nga bamanyi kitiza abo babeera bazadde bange olunaku so mbadde nsaba ntegeko emikono munsabirayo omukisa nga bwe munsonyiye omusumba akulemberesa okukamirirwa akusaba nze nja kwagala okunfukamirira abatulaba mwenna twagala okwongera okwenkarejinga ensonga ya ona kubanga mu mountain of influence tata waffe temulina omulangira ali wamu naffe wano naye nawe oyinza okubeera gy'oli okimanyi nti olinayo taata weeyo naye ng'okola ebintu ebirali biki twagala example egende on different mountains of influence where you work, where you sit. Buli kisozi tekuli kuliko bataata baffe ne bakulu baffe kati tweyigiriza okubanga we honor those leaders. So twagala okusiima yatugenda kusaira mu ddoboozi eyo buli okuba nti okomyonoola n'osaamu ekitiibwa kitaawo ne baganda babakulu era tujja kusaba ssebo Dr. T wate obutakoma wano kubanga kitaawo mbadde nyogerako naye n'agamba nti aludde nnyo okukulaba so kiba kirungi n'akulaba buli mwezi n'abaako akantu katulituli kalengedde akoze katya nga katuuse so mugamba tumwebaza nti the honor will continue. Okay, let's pray for you. Father, we thank you, Lord, for Radio Simba. We thank you, Lord, for the work our Father, Prince, oh God, and our brothers from Borongoto, yes, and the many things they have been doing. We thank you for the mountain of media, oh God of goodness, that it is giving access to many of us to listen, news and entertainment. Many things, Lord, are being done. And we thank you that you have glorified these men in our country and they have done great things. And Lord, you have brought so many young people in their hands, and indeed talent is being exposed, Heavenly Father. We pray, oh God, for Dr. T right now as he comes to honor his father and his elder brothers, Lord, that you may also take it unto the heavens, that you may release a blessing unto him. Therefore, we pray concerning his journey from now, that he may continue to walk and to do what he must do in this country and many countries, oh God, at large, and he may be a blessing to young people. He may be a voice, oh God, to the voiceless. Yes, we pray for Radio Simba. Yes, we pray for our brothers and our Father right now, and we pray that may you also encourage them and strengthen them to continue to do great work. You have blessed our country, Uganda. It's part of Africa, and indeed much is expected from us. So we pray that as they talk on media, they express their talent and their gifts. Father, you may raise men and women in the villages as they listen to them, that wisdom may flow from their lips and to the nation. We thank you, you who keeps our country, the part of Africa, that you are able to protect us and to groom young men. And we know that our country will flourish because of what you are doing in their hands and many on different mountains. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. kitono naye badde sokubaga tulagibwa bulungi wamamotoka kugira kuteera naye baleeta ewabazadde so neyanziza nnyo okulikiriza neyanza nnyo okunsasira n'okunsonyiwa tekyegaanika mu ati mubaamu omuntu aba akasusa ekintu amanya ekitundaga kipasiiga bwati oba yagenda kukubira naye mugambe kooti nga Julius yakoze ati oba Ndawusi so tugenda kusigala tukola emirimu gyaffe kubanga nze wano kusimba ndi mwana ate nkyetaaga ebintu bingi mukama abawe omukisa neyanza Julius neyanza omulangira Ndawusi neyanza maama neyanza Mbabali Maliseeri Petro Jajja Zonto ne Radio Simba n'abawagizi baffe